Okukyala kwa Ssebbirirkundi buli muntu kwamulekera essanyu. Ssebbirirkundi ye yaddayo nga yeesunga nti ku mwaka mu kibiina ekisooka afuniddemu omwana omulala ate era n'omuwendo gw'abaana abasuze gwali gujja kweyongera okutuuka ku 15. Bazibumbira naye yasigala mu kwesunga nti ku mwaka anaawona nnyina, anaamuviira. Ate ne Dina yasigala asanyuukiridde nti amaka ajja kugeefuga era yafuuyirira kano omulenzi agendere ddala butadda. Musajja w'abandi kaawonawo essanyu erirye lyasingako n'ery'omwoki wa gonja anti ng'alaba akaana ke kagenda okutandika olugendo lwako oluwanvu olw'okusoma. Abaana si bangi abaalina omukisa ogwo era Bazibumbira ye yali ow'okufuna omukisa ogwo yekka ku kyalo ekyo kyonna Kiwabinoga. Siikuluusi eyo kaawonawo yatwala Bazibumbira ewa Ssebbirirkundi ng'omwezi ogwo gatonnya gwakayitako ennaku mbale bubazi. Bazibumbira atera amanyiire nga banne tebannadda. Omanyi amaka gaali makuukuutivu nnyo anti nakubuulidde dda nti mwalimu abasuze 14 okwo nno gattako abaana b'awaka bombi ate n'abakulu. Bazibumbira ye yali asinga bonna obuto anti yali tannaweza myaka gisukka 10. Kyokka waaliwo agalenzi agakulu gamba nga Lissekasala, eryo lyali litandise n'okubba emisolo era waaliwo n'abavubuka embulakalevu bangi nga Efulayimu, Byenkanye ne Kisagala. Mu baana abalala mwalimu akalenzi ka Esau. Kano nno kaalina emyaka nga 13 naye nga kawalugungu era okuggyako ng'otunudde ku ntumbwe zaako ezaali zitandise okutembebwa emisuwa nga kizibu okkateebereza emyaka gyako. Era ku ssomero mu kitabo baali bakawandiiseeko emyaka 9 gyokka gye kaali kawaddeyo. Akalenzi kano kaafuukira ddala enfiirabulago y'Abazibumbira. Awaka wa Ssebbirirkundi era waaliwo n'olusiisira lw'Abapakasi mu kubanga omusajja ono Ssebbirirkundi yali amanyi okusasula. Era yalina eggana ly'embuzi ddene, yalina eggana ly'embizzi ddene n'ekisibo ky'embuzi awamu n'endiga era n'ekiraalo ky'ente. Kaawonawo ne Bazibumbira bwe baatuuka ewaka baayasaamirira n'okwasaamirira. Ennyumba yali ya bbaati ate nga nsiigeko omwiko. Nandigambye nti waliwo obubonero obulaga nti yali nsiige ya dda, yadde yali emogosomogose era nga yonna ejjudde enjatika. Kyokka musajja w'abandi Bazibumbira yali tasulangako mu nnyumba nnungi bw'eti anti ne wansi waali waatandazze bulungi era nga waalirira ebikeeka bya ccaaki ebyali bitandise okuvaako ensandaggo era nga bw'oyingira Ssebbirirkundi asooka kukulabula nti otambula bulungi emikeeka tegikutega.